bakungubazi bannaffe mwenna amanya agange nze Ssaalongo Muyanja Katikkiro w'olunyiriri lwa Gobinga Apollo Ssenono mwava era nga abaddemu n'obukulu obw'enjawulo. Bassebo ne bannyabo kitalo nnyo okufiirwa muzzukulu waffe, era njagala okwebaza mu bufunze mwenna mikwano gy'abali wano abako mu njuyi zonna nti ffe nga bazzukulu ba Gobinga tulina essanyu kubanga muzzukulu waffe agenze naye alese omukululo ogutegerekeka era oguli mu bbanga nga buli muntu akulaba. Bassebo ne bannyabo mbasaba omuntu bw'afa wabeerawo bingi ebyebuuzibwa, naye naffe tugamba nti Ssenono mu kibuga muno abadde musajja wa linnya, ne mu kika kyaffe musajja wa linnya era alina emikwano. Kale ensonga enkulu kwe kubasaba mikwano gyaffe, mikwano gya Ssenono, nti waliwo oba oliawo ekintu kyetannaba kufuna kubanga ab'emikwalo kati mukuŋŋaanye muzze, naye bwenna alina ekiraamo oba akapapula konna oba ekigambo kyayogera ng'akikkaatizo n'agamba nti kino kyekigambo kyange, bambi Bassebo ne bannyabo ajje atunoonye eddwa nnyo oba mu NRM munnaffe Apollo Ssenono. Nze nno omugenzi ono Apollo Ssenono naliko naye mu ofiisi y'emu mu budde mwe twali tukubira akalulu ka referandamu nga bikyali mu kibuga waffe olw'edda kuva ekituuma paka eri ekaffe paka ekannangalo eri ku liva Mayanja. Nze nali ssaabawandiisi era mu kibuga ku lwa NRM, ng'omugenzi ono ye yali omuwalika waffe nga tukulemberwa munnaffe era omugenzi eyatufaako mu budde obwo emabegaawo. Kitalo nnyo Ssenono okutufaako. Wano Yesu bwe baali bamutwala abakyala baakaaba amaziga mangi n'ebiwoobe biba by'abakazi, n'abagamba mwekaabire mmwe n'abaana bammwe, nze temunkaabira. Mukama yeebazibwe. Mukoddomi wange takyalina kyakukola, ebibyo byawedde, naye kati tuletunulamu era ekituleese wano kwekebera agenzi, naye nze nsigadde ntya? Ensi tugiriko nga bataagiveeko, naye abakusookawo tebaddanga. Nze Kaya Christina Nakimwero, mbaka omukyalo wa Kiboga disitulikiti. Bannange ntuuse okusaasira kwange olw'okufiirwa mwami Ssenono. Bannakiboga mwenna abali wano, kitalo nnyo, kitalo ddala. Naye newankubadde nga tuwerekedde munnakiboga, tuli mu Kyankwanzi disitulikiti n'abakulembeze okuva mu Kyankwanzi, kitalo nnyo ky'okufiirwa omutuuze. Nange nzize okwebalizaako munnange maama omukyala Nankabirwa Ruth Ssentamu. Nzize okumwebalizaako obulamu bw'omugenzi Ssenono n'ebyo byonna byamusobozesezza okukolera NRM mu bulamu bwe. Omanyi Kiboga erimu ebyokulabirako bingi. Ekiboga naddala ku kifo ky'omubaka omukyala, ffe tulina jjajja Roda Kalema tafanga waali, ne tubeera ne maama Rusi Nankabirwa waali, kati nange nazze nze mba muzzukulu.
nolwekyo olunaku luno lukulu nnyo eri mwami Ssenono ono Omugenzi okumwogerako kubanga omukululo gwe munene nnyo ekiboga naye ne Uganda yonna okutwalira awamu. Nolwekyo basabo ne bannyabo nga bwe twazze ku lwa Ssenono, Ssenono akoze ebintu bingi, tuteekwa kumwogerako bingi era nga Bayibuli bwetutegeeza nti amanyi ebingi alibuuzibwa bingi. Naye basabo ne bannyabo tuli wano ffenna twalumiddwa, naye njagala kusaasira nnyo namwandu n'abaana, kubanga bulijjo batutegeeza abakugu batugamba nti omuntu alina ensonga 6 lwaki ateekwa okuwasa, era omuntu alina ensonga 6 lwaki ateekwa okufumbirwa. Naye mu ku nsonga enkulu omukyala ye musawo asooka eri bba, naye n'omusajja ye musawo asooka eri mukyala we. Nolwekyo tusaasira nnyo namwandu era ne tufumiitiriza Uganda we tuli. Muzeeyi Ssenono ono bw'oba omwogerako oyinza okumuguleedinga bwe liba ttooke n'omuguleedinga ng'enkota. Ebyobufuzi mwe tuli mulimu enkota, naye ne famire mulimu enkota. Osobola okusangamu omuntu ali ku levo ey'ekiwago mu famire, era osobola okusangamu omuntu ali ku levo ey'omwera ng'oli mu famire. Kakati Ssenono abadde ku ddaala lya nkota, si mu famire mwokka, naye ne mu kika kye n'emmengo ebadde enkota, naye ne mu byobufuzi ebadde enkota, naye ne mu byobufuzi ebadde enkota. Kakati gwe gw'ogamba tumwogereko eddakiika 2 tukole ki? Bukenya Sendawula omubaka omukyalo wa Kyankwanzi district. Nsaasidde nnyo bannakiboga abaatuzaala ne tudda eKyankwanzi, banneekitalo nnyo ne bannakyankwanzi mbasaasira kubanga kati ate avudde ekiboga n'ajja eKyankwanzi nti Mukama tumwebaza bwebaza. Nze ngamba abantu mu kuziika nti Mukama tumwebaza olw'obudde lw'aba atuwadde gwe tuba tuziika. Singa teyamutuwa mu nkola gy'abadde yeeyisaamu osanga tetwandibadde bangi bwe tuti. Neebaza mwenna abazze okuwerekera mukulu Ssenono. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, era buno bwe buntu bwe twasigaza ku nsi. Munnammwe n'avaawo ne mugenda ne mumuwerekera. Mama Hilda omumbejja wa Ssenono, ate nga maama waffe ne famire yonna ey'abaana ba Ssenono. Neebaza Katonda nti nsobodde okujja wano nga Luusi Nankabirwa, naye ate nga pulezidenti w'eggwanga lino Yoweri Kaguta Museveni eyanzikiriza okujja wano nyimirire nga ye bwe namutegeeza nti omulwanyi we yatuvuddeko. N'amumbuuza mu munnyonnyole, ne mu munnyonnyole okuva mu UPM n'okuva ku mukwano gwa Mama Roda Kalema. Era kyemmanyi Mama Roda singa si bukosefu yalibadde waali wano. Nze n'agamba nti kati genda, we yangambidde nti genda nabadde era nzija, nanga nti kati genda kaŋŋambe abantu bange bakuwe olubugo ogende mu bigere byange. Era ne bampa $10,000 ze naleese nezikwasa famire okuyambako okuteekerateekera okusiibula omwagalwa waffe. Tetulina kirala kye tuyinza kukola nga embaga ng'eno etuuse okujjako okubeerawo okulaba nti tuwerekera bulungi mukwano gwaffe. Tetulina kirala kye tuyinza kukola. Ne bw'onookungubaga, ne bw'onookola otya, Mukama ebibye. Njagala kwebaza abaana ab'enju ya mwami Ssenono, nammwe okutumanya era ne mutwagala kubanga taata wammwe yali atwagala. Abafalansa bagamba ti mukwano gwa mukwano gwo alina kubeera mukwano gwo, naye abalala bagenda ne babigezaako okubifuula ono mukwano gwange, naye nze ate oyo simwagala. Awo oba obifudde. Oba onjagala, lwaki gwe njagala tomwagala? Lwaki tomusonyiwa? Kale munjagalire ku lwange.
kubanga ogambye okola ki onjagala oli mukwano gwange nolwekyo ne mukwano gwalina kubeera ki mukwano gwange gwe mukwano gwa namaddala abaana b'enju n'abawasizza n'abafumbiddwa mu maka ga Ssennono automatically bafuuka abooluganda lwaffe kusubscribinga ku Focus TV yange bingi